Weewaawo omusajja mukulu Ainebingi John yeekoze obusolosolo bwagumbye ku ttabi ekkulu erya banki ya Centenary ng'alaajanira President Museveni n'omuduumizi wa poliisi Kale Kayihura bamuyambe oluvannyuma lwa banka okuwamba ebintu bye n'alemererwa okusasula ensimbi ez'obukadde 3 bwe yeewola mu banki eno gye buvuddeko. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Kabikuwe. Katemba atabadde musasulire abadde ku ttabi lya Centenary Bank ekkulu ery'amapeera mu kibuga Kampala. Omusajja ategeerekese ngo Ainebingi John bw'asazeewo okukwata famire ye n'agumba ku banki eno. Ainebingi obwedda alaajanira President Museveni awamu n'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Kale Kayihura okumuyamba. Ategeezezza nga kituufu bwe yeewola essente obukadde 3 mu banki eno wabula nga kyamubuuseeko bwe bajja ne bawamba ebintu n'ebitaali mu ndagaano. Ainebingi aliko omusajja gw'alumiriza ng'ono ayitibwa Tinka okuva ekibaale ng'ono mugagga era nga yeekobaana ne banki eno okusobola okuwamba ebintu by'abantu. Ono ategeezezza nga bwe yalaajana era n'agenda ku banki eno okusobola okufuna obuyambi kyokka ne bamugamba okufuna abalooyo ekintu ekitaasoboka ng'agamba nti ye takyalina wadde 10. Omugagga Tinka Joseph Wamwolo omukibalizizo abiwambye byonna ababanka bamudde ne bagamba funa looya agenda akuwolereza nze omuntu atalina n'ekikumi musawo. Mukyala wa Ainebingi agamba nti tebakyalina we basaluba wadde kye baliisa abaana baabwe 7 era nga n'abali ewa muganda we abamugobya. Oluvannyuma banka evuddeyo n'ejja Ainebingi ne famire ye ku mulyango gwa banka eno wabula baganya okubaako kye boogera ne bategeeza nga bwe bakyanoonyereza ku nsonga za Ainebingi paka nga bafunye obujulizi. Wabula abantu abamu abaganya okwogerako mu kamera zaffe bategeezezza nti omusajja y'omu ono yalabibwako mu kibuga Kampala ku nsonga y'emu omwaka oguwedde era nga kigambibwa nti ayinza okuba mufere ayenoonyeza ebibye. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire.